Abatuuze mu ggombolola y'e Masulita ekisangibwa mu disitulikiti y'e Wakiso bawanjagidde gavumenti kw'ossa n'ekitongole ekivunaanyizibwa ku mazzi ne kazambi okudduukirira ebitundu byabwe okulaba nga babunyisa amazzi amayonjo kuba kati mu kiseera kino balumbiddwa endwadde eziva ku mazzi amakyafu lwa nsonga amazzi ge balina bagagabana na nsolo ekitadde obulamu bwabwe mu matigga. Bano okulajjana kuno bakukoledde mu maaso ga ssentebe wa disitulikiti y'e Wakiso Dr. Matiya Bwanika ku mukolo kwabadde omugenyi omukulu nga disitulikiti eno yeegatta ku nsi yonna okuza olunaku lw'amazzi era ng'omukolo guno guyindidde mu kisaawe Masulita. Abatuuze bano bagamba nti basanga okusoomozebwa okw'amaanyi bwe gutuuka ku kufuna amazzi ng'agasinga bagajja mu bidiba omunywera ente nga n'amazzi g'ekitongole ekya National Water mu bitundu bingi bawulira mawulire. Mu Town Council bakyanywa amazzi n'ensolo bakyanywa gasinga obungi getukimamu n'ebisolo biganywamu endwadde zazituluma nga bumanyi ziva ku mazzi agamacyafu. Kansala akiikirira ekitundu kino ku disitulikiti Juko Uzairo ng'asabye amazzi gano gongere okubunyisibwa n'emiruka emirala. Ne mu byalo ebyo 17 n'emiruka 4 omuluka gumu weeguti nagwo tegunaba kubeera nga gubunyisibwa amazzi. Meya w'ekitundu kino Mukisa Godfrey agamba nti basanze okusoomozebwa ku nsimbi entono ezibaweebwa ezitasobola kuddaabiriza nzizi ze balina ate nga ne gavumenti yasaawa etteeka eribakugira okuzimba enzizi empya nga kati balina kuddaabiriza ezo enkadde zokka ze balina. Bwe tugenda ku mazzi ku busente bwe tufuna obusente butono ate nga Town Council batussaako ekkomo tetusobola kufuna bowahoozi oba shalweruzi empya anireesa okuddaabiriza ziri enkadde. Naye bw'ogenda okitunuulira nze nnyinza okubeera mu ofiisi ne bandeetera bowahoozi nga 3 oba nnya zifudde ne shalweruzi naye ogenda okukakkana nga obusente bwe tulina bukola bowahoole emu oba shalweru emu ate nabwo nga tebujja oluusi. Yesaala Nyarwamugisha okuva mu kitongole ky'amazzi agamba nti abantu bakyagenda mu maaso n'okukaaba olw'obutabeera n'amazzi mayonjo wabula ate nga bakola ebyo ebisaanyawo obutonde n'amazzi amayonjo. Asiimye bakyagenda mu maaso n'okulwanirira obutonde obusaanyeewo ensangi zino n'asiima ssentebe Matiya Bwanika olw'okubeera ekyokulabirako ekirungi mu nsonga eno. Kasasiro nga bwe baagala abatasimba miti abatema emiti. Era Dr. Matiya ndi musanyufu nnyo because I know you're very passionate about environment. Yakulira eby'amazzi mu disitulikiti y'e Wakiso Galabuzi Isaac agamba nti abantu bennyini bamalamu amaanyi nga be bawanjagira gavumenti ebakolera enzizi wabula ng'ate n'entono ze balina bazoonoona. Abasingayo bawulidde nga batusaba amazzi ga pipe yes tugakolako era nga disitulikiti tulwanye nti tutaddeyo amazzi tugenda tuzimba kati mazzi ga pipe ago twagala bakubiriza nti nezino enzizi ze balina ezaffe ezinansangwa zishalowero zino enzizi ez'ensulo bazikuume kubanga ziri amazzi ga kusasulira olusi gabula naye gano agatali ga kubula bagakuume gakalya k'abaana kuba siga akasente kago gasalitisira kaba matono aye naye kira tukubakubiriza nnyo naddala ba LC balabe nti ettaka lyaffe lye baatuwa okuzimba enzizi ezo likuumibwa kubanga olwaleero tunoonya we tunaabazimbira amazzi ng'ettaka teririiwo. Ye ssentebe Dr. Matiya Bwanika alabudde abantu n'abasaba okwamuka entobazi nga bukyali lwa nsonga omugga gw'amayanja gwe basaanyawo buli lukya gwe guviirako enkuba okulemererwa okutonnya ng'ate bwe beetonye basobola okulembeka amazzi ne bafuna amayonjo. Mayanja mumazeewo bwe tuba twogera ku mazzi n'obutonde bw'ensi ne tulimira mu lutobazi olwo tujja kuba ffe ffennyini tukoze ensobi nnene. Naye twagala environment as an independent subject. Essomo ly'obutonde bw'ensi libeera essomo okuva ku P1 ng'ate lyasalira compulsory okutuukira ddala ku senior 6. Kizza Peter yakusakidde eggulire lino ku lwa KSTV Agaalero.